Emirundi mingi bwe tuvaayo okomplaininga oba okwogerako ku mbeera eri mu ggwanga Uganda naddala bwe kituuka ku nguudo n'ebyentambula okubeera nti bigootaana olw'enguudo embi, abamu bagamba nti tuba ne kyekubiira, abalala ne bagamba nti abo aboogera bali ku ludda oluvuganya gavumenti era byonna bye boogera babyogera kubanga tebaagala gavumenti eriko. Naye bwe tudda mu byaddala, ekifaananyi ekyo ky'oli mu kulaba awo kya luguudo oludda e Kabaale era kyatrendinga nnyo olunaku olw'eggulo. Tuli mu piriyodi oba mukadde ng'eggwanga oba abatutwala ng'eggwanga erya Uganda bali mu kukulaakulanya mawanga malala, nakugamba gye buvuddeko nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ali mu kulima nguudo Congo n'okuyiwa enguudo e Congo n'okukulaakulanyayo ng'oggyeko ebintu ebirala. Kale omuntu yenna twaligambye nti bw'abanga afunyemu tekimugaana kukola investment mu ggwanga ddala. Njagala tukitunuulire mu ngeri emu oba endala nga tetuyinaamu kyekubira ku mulundi guno. Naye kyennaku ennyo era ekindeetedde okuyongobera mu mutima nti nga tetunnaba kutunuulira kiri waffe, ate munnange tukwate ekkubo ne tugenda okuyamba amawanga amalala era okukulaakulanya amawanga amalala. Ekyokulabirako ye education mu ggwanga erya Uganda, nti otuuka mu kitwalibadde tuyita UPE n'owulira ng'ennaku ekubugaanye. Wano n'ebitundu ebimu bye tubadde nga tulaba ebitali nno na wala na kuva ku kibuga Kampala oba ebibuga ebinene oba ebikulu ebiri mu ggwanga, omuli Mbale, omuli Mbarara, omuli Hoima n'ebibuga ebirala nga ne Kampala mu mutwalidde, oba oli awo ebitundu ebiri okumpi ne Kampala mulimu ebimu na guno gwaka abaana nga bakyatuula ku ttaka, abamu bakuŋŋaanya mabulooka, abalala ne bagattagatta ebiti oba giyita enkonge ne batuula okwo. Naye nga gavumenti yaffe ekulaga nti nno yo neeteefuteefu era yeeyongera okukulaakulanya amawanga agatuli okumpi nga geeteekamu ebizimbe ebirungi. Kyannaku nnyo nti taata owaffe gwe twalibadde tugamba nti nno tumweyagaliramu era tumwenyumiririzaamu olw'ebikolwa bye, mpaawo kyetugenda kugamba nti kino kyetugenda omujjukirako mu myaka gino egigenda mu 40. Weewaawo waliwo ebikolebwa ebitono, nkiddamu ebitono, naye mu bbanga lino lyaweerebbwa nga yatwala eggwanga Uganda yalibadde tulaba ebintu bingi nnyo, kubanga obweyamo bwe mu mwaka gwa 1986 bwali bungi. Ne tuyingira 2000 ng'omwami ono akyalaga nti nno agenda kukola ebintu ebirala bingi nnyo. Weewaawo waliwo obutonotono obukolebwa, naye ekituufu kiri nti tekimala. Ekyokulabirako tolina bw'oŋŋamba era nompa proof nti gwe okwata ekkubo n'ogenda omwana wa neighbor omuwa ekyokulya, omuwa olugoye lwayambala era omuweerere n'omuweerera afune obulamu obulungi, naye nga n'ababo basula njala, ababo tebalina kye bambala, ababo tebalina na byakwebikka. Kati nno ffe ku mulundi guno ng'eggwanga erya Uganda, kitaffe ebyo byonna abikola kifuula nnenge. Olwaleero nkugambye alina amakubo gaali mu kulima mu DR Congo nga takomya ku kulimayo nguudo na bintu birala, abayambye nako okwekulaakulanya. Ayina ebintu ebyenjawulo mu mawanga nga Rwanda. Ekyokulabirako mulimu amasomero, amawoteeri n'ekintu ekirala ky'ojja okutunuulira mawanga nga Tanzania okubeera nti alinayo essomero eryo ddyo ate lyali lyanjawulo kubanga lyabbuliribwa na mu linnya lye. Byebyo ebimu ku bintu ebituleetera oba oliawo okufuna thought ey'okubiri nti munnange gwe tutwala nga kitaffe yandibanga abaana ab'ebbali ate baayagala ennyo kiraffe, bw'abanga ddala waffe nga ye kitaffe ow'eggwanga erya Uganda twalibadde tetulaba luguudo nga luno lw'oli mu kulaba nga luli mu ggwanga erya Uganda.
Kyannaku nnyo nti abantu bangi nnyo obubenje bubatutte mu ngeri etali neetegekere, mu ngeri ey'ekyeyonoonere, nga tebafudde lwa kuvuga kimama naye nga bafudde olw'okuba nti enguudo mbi. Abamu nga bafudde olw'okuba nti enguudo ba engineer oba ba contractor bakola gadibengalye oba bakola waaka atatuukiridde. Kino kitera nnyo okujjira mu mbeera nti abantu bangi nnyo batera okulabika nti bwe baweebwa contract naddala ey'okubeera nga bakulaakulanya enguudo n'ebintu ebirala, batera okwawula ekingi ku kye baali badde bateekamu okukulaakulanya eggwanga. Eyo nno ennaku y'amaanyi nnyo, obulumi bungi, ennyiike n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tulina mu mitima gyaffe. N'olwekyo bannayuganda bannange, bwe tubanga emyaka gino gyonna tukyali mu mbeera bweti, njagala naawe okikubemu ttooki bw'abanga taata olwaleero gwe tubadde nga tutwala ng'owaffe gwe tuyina yeeno embeera gy'atufugiddemu, ate n'atulaga nti mu 2026 yagala atuwe mutabani we atwongereyo. Taata bw'aba alemereddwa olwo omwana anaakola ki? Njagala nakyo mukikubemu ttooki. Taata bw'abanga abadde alemereddwa nga tetutunuulidde na bintu birala, ng'alemereddwa okukulaakulanya eggwanga wabula n'akulaakulanya ebitundu ebirala, ako akabonero kakulaga nti ate omwana bw'anajja bw'abanga taata abadde abba ebitundu 4 ku buli 100, omwana agenda kubba ebitundu 8 ku buli 100. Agenda kudabolinga ekyo kitaawe ky'abadde abba. N'olwekyo baganda bange, buno budde bwakwekuba mu ttooki bwe tulaba ng'embeera ekyali bweti mu ggwanga lyaffe erya Uganda, tumeditatinge, tukiwe thought ey'okubiri, tulabe engeri gye tugenda okweyambayambamu. Omanyi lubaala embeera ng'embiro kwotadde. Ekyokubiri kye mulina okumanya nti ndikirya jjo baakimutikka. Era biro ebigambo byenjogera olunaku olwaleero tuleme kubikomya wano, tuleme kubitwala nga byambu, wabula tubitwale ng'ebyamakulu, kubanga ebintu bye tulabyeko bye bitono ku bye tugenda okuddamu okulaba oba oliawo bwe tweyongerayo okubeera under the NRM government. N'olwekyo nga nfundikira programu yange eyakadde kano kibeere kyakulabirako, nkubamu akafaananyi abantu ababeera e Kabaale, Kanungu n'ebitundu ebirala byonna bwe baba nga batambulira ku olwo oluguudo ate nga bali mu mountain oba hill area, olwo kinaaba kitya bwe bubenje bw'ojja okuwulira nga butugumbula abantu. Abankumira atakumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo, ne bwe mujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Tuddiŋŋane nate mu vidiyo yaffe eddako, mubeere bulungi, mweraba.